nina ebibozibozi bya mirundi ebiri. Njagala nkuvuge mu ngeri ya action packed nkutwale speed kuba njagala tugguse ensonga. Show zaffe ozimanyi eza buli lunaku ng'ogyeko eza weekend. Tubeeramu ne love lab, tubeeramu n'amagezi muliro, tubeeramu n'okuyiga okw'enjawulo. Njagala okwogera ku kye bayita omukazi eyekkiririzaamu. Ntandikira ku kino. Kibozibozi number 1. Sister abadde bweru. Mabega kondoza embozi gye nkunyumiza evaamu around December. Abadde bweru, abadde mu relationship ne guy, basisinkanye nga amaze okuva ebweru azze Kyaddondo, babadde ne guy. December, January, omulenzi ebbugu muliri. Omuliro guli ogwali mu mukwano gukka completely. Lwaki? Kiryagala nga amaze okifuna. Ate omuwala ye akolera na laavu. Omuwala afedinga in like ayingizaawo muhabbat, guy afedinga out ajjawo laavu. Sigiri y'omusajja ewola ey'omuwala kati ekoledde. Omuwala okakana afunye olubuto. Bw'afuna olubuto, guy abimugamba. Guy alaga nti alina interest mu kuzaala. Atante ati nkobuza omuliro. Ne sente ezi wankyogere ntya. Olubuto talwagala, ne sente kaŋŋambe kankirete bwe nti ne sente bwe kuba kugamba nti it was lubuto lwe baali bateetaaga nti agenda kukola abortion. Naye nazo zennyini nga tasobola zitoola. Obogezaako okufuna waliwo, I think it was in comedy. Guy Rasta omuwala amugamba nti babe like nafunye olubuto. Kyali amugamba mwana nze siribidredde byakuzaala mwana. Kati namugamba nti mpa sente tugende tukola abortion. Nti sente mmeka? Nti $300. $300. Final omugaya awunzika amugamba nti omanyi mwana kye tuba tukola. Kati olw'okuba sente siziyina ezikola abortion egyo $300. Mwana tukazaale bwe tumala okukazaala nkatuge. Owulira obusirusiru obuli mu kyo. Kino kyengezaako okukugirayo omwana omuwala. Omuwala njala mbabuulire finally nkikuwumbire nti oba miscarriage, kubanga stress, depression ey'omulenzi okubanga amaze okukozesa muzze mukoledde love omanyi nti ofunye omuntu ekyaddondo gwogenda okubanga omubeererawo akubeereramu. Naye guy avudde mu bulamu bwo, ndowooza omuwala finally miscarriage neeyingirawo. Agamba omulenzi nti olubuto lwavuddemu. Guy omanyi bwamugamba ize njagala ekigambo nga bwe nkikufulumizza bw'okiwulira. Guy bw'akigamba omuwala. Omuwala amugamba guy man olubuto lwavuddemu. Guy amugamba ize oyo ye muntu. Abawala abava ku byeyo nga gudde mu mukwano ne baggayi abamu mujja ng'oli ku page ndala, guy ali ku page ndala. Guy akubalamu ka relationship ka mwezi gumu myezi ebiri ng'okyalina ne ku busente obwo gobala mukwano gwa kusetolinga. Wake up, as in wake up. Nkumalira story. Omuwala ali mu mbeera ya miscarriage, alina okuhealinga, waliwo healing process. Naye amanyi bw'aŋŋamba sozimo omulenzi akyannemye okwesonyiwa. Namugambye nkubulire, njala kubuuza bubuuza kibuuzo kyendeera kubuuza. Oli musiru? Omulenzi akulazeeko. Omulenzi y'omu gwagamba nti akyamulemye okwesonyiwa. Kino kyekyabaawo. In this period, guy ateeka apostinga omuwala ku Valentine, that is 14th February. Apostinga omuwala ku Facebook ku status, one of the two. Agamba nti mpostinze omwana w'abandi, mpostinze someone's daughter oba drone zinnone. Si gwe gwa apostinze. Naye agambye nti apostinze someone's daughter oba drone zimunone. Ani drone? Ye gwe yamaze kati gwe tokyalina makulu. Gwe already wavudde mu story. So bw'oba drone oba numunona mukole ki? Munone. Oyo ye muntu gw'ogamba nti akyakulemye okwesonyiwa. Omugamba afunye miscarriage n'akugamba ize.
ebyo bye bimu ku omukazi eyekkiririzaamu oba gwe tuyinza okuyita omukazi gwe tugamba nti ali confident tabeera oyo. Abawala, my good sisters, most of you ekisinga okubatawanya kiri kye bayita okwekkiririzaamu n'otuuka okubanga ne decision oba okusalawo okwo okubuusabuusa n'otuuka okulowooza nti relationship oba efa kubanga tokoze kimala oba efa kubanga gwe kwekkiririzaamu. Tukkiriza nti omukazi eyekkiririzaamu asobola okuyimirira ku kusalawo kwe ne bwe kuba kulina challenges kubanga okusalawo okumu kwe tukola kuyinza okubeerako cost, kuyinza okubeerako okusalira omusango, kuyinza okubeerako okwetemako ebintu nti omuntu yabadde akuwa ssente kati agenda batakuwa naye togenda kufuuka slave kubanga oli yakuwa ssente. The issue is not about finance, it's about your life, it's about your heart. Omuntu alina okwekkiririzaamu bwe tugamba nti akola decision n'agimirirako ne bweba challenges eyina ebivaamu n'agamba ngenda kupambana nabyo olw'ensonga nti nina kyenjagala okutereza, nina kyenjagala okuvaamu. Kakati sister, muwulidde ensonga eno mu comment section, sister n'omugamba ki? Nga bwe mbikugambye bwe biri mu butuufu bwabyo. Kati ali mu kuyiya ngeri yakupanga kudda ku kyeyo kubanga n'obusente tali settled. Omuntu gwali omu ku bamusikiriza okudda e Kampala yamubatisaako myezi gumu ebiri ekintu n'akidduka. Omuwala alowooza nti omuntu abiriko naye ng'oyo tolina kusinzira kugamba nti abiriko. Am I communicating to someone? Am I? Njagala obeera omuwala asobola okwekkiririzaamu okola okusalawo ng'ogamba kama mbaya ne mbaya ngenda kuyimirirawo ku decision eno. Oyo ye sister gwe njagala ng'oli ku family eno, ng'oli ku channel eno. Ekibozibozi ekyokubiri ekyo ekisoose gambye nti muwe comment wali mu comment section. What is your opinion about the situation of our sister? What is your comment? Ekibozibozi ekyokubiri. Sister, this is part 2 of yesterday's kibozibozi. I promised you nti ngenda kimalayo olwaleero. Nenjala kusika for starters nga tofunye mukisa. Sister ali mu Bulaaya, sigenda kwogera nsi bwe mbanga najogedde jo, I don't know. Naye ali Bulaaya. Okay, it's ali Bulaaya. Mbadde ngenda kukyogera. Ali Bulaaya. Abadde ne guy eyamukwanira e Bulaaya. Ne batambula. Naye ng'omukyalo ono oba omuwala ono alina engeri gy'alaba naga ne guy ono alika alina omuntu ekyaddondo. Alina omukazi ekyaddondo. Guy ono egi yeeno. Kubanga olwaleero tugamba nti guy ali mu like 43. Okugamba nti alina family. Like it's close to impossible. Naye guy nga mugamba nti sweetheart, it has taken me now 3 years nga siri kyaddondo. Bwe mbanga siri kyaddondo myaka egiwera 3. Lwaki olowooza nnyinza banga naye omukazi? Olaba bwamuwa okumukkiririzaamu nti of course omuntu ng'olina omukazi e Kampala, olina family e Kampala, tosobola kumala myaka 3 ng'oli Bulaaya nga togenze balaba. N'akikkiriza. Kigenda ozuuka nga guy yali talina oba yafuna green card, ne jo nabadde nkitamatama. Oba yafuna green card, nti oba alina ne green card, kati ate bange kufudde omutuuze tugeze oba wa Bungereza wa America, kati ate nga kikwetaagisa okufuna passport eye Uganda. Guy ekibadde kimukuumira e Bulaaya okumala emyaka egyo nga tajja kyaddondo kiri kubanga talina passport. Kakati kirabika ng'ekiba nti ate kati Guy afunye passport. Kiri kiyagamba omukyala nti sigenda kyaddondo kubanga tewali kintwala myaka 3 kubanga sinaayo muntu. Ekibadde kimugaana okugenda ekyaddondo abadde talina katabo. Oba ndi mukuwa information gyogezaako kugatta. Kakati Guy finally ajja ekyaddondo. Naye alimbye omukazi ngenda nkola ebintu byange you know. Naye ekituufu kizuuka nga Guy e Kampala alinayo family. Oli amwewadde. Basoose ne bafuna olubuto olusooka ekyalibadde ng'oba omukisa ne luvaamu. Ebibozibozi byonna nno biri ku mbuto kati ne luvaamu ne bafuna olwokubiri. Omukazi alaba amaze ofuna olubuto again, Guy amulaba nga taliiwo.
omanyi confusion joyinza obeeramu kino kyenjagala kubanga alina wali confused nga yetaga okufuna opinioni zaffe kakati obulamu bwe agamba nti ekyamwagaza Guy kyekyokuba nti Guy yamukakasa nti talina mukazi kyaddondo yeemanya alina ebbuba liri eriri mu 9 kakati agamba nti sisobola kubeera na Guy ng'akomyewo e Bulaaya nga nkimanya alese family e Kampala nsigale nga ndi mu relationship ekyo tekyali kigendererwa kyange from the word go but she's already pregnant. She's carrying his baby. Yambala engatto ze. Oyinza kubaaki? Oyinza kubaaki? Muwe ndowoozayo, muwe yange, tweyongereyo. My good sister. Kazi Trump si aliko kati kuliko Biden. Mundabire. Kazi atolomba njogede ensi mwali. Kino kye tuba tugatta. Tukozese common sense, simple logic. Guy balina enkola naddala abali e Bulaaya. Challenge me and I challenge you over that. Bagayi abali e Bulaaya kino kye bakola. Asobola okubeera ku Bulaaya n'agamba nti ono omukazi kabeera ow'ekyeyo kubanga omumanyi embeera ebeerawo. Bw'anaagamba nti afuneyo kamadanse Texas and all that agenda obibalabalamu expenses afune ono nga tagenda kutambuza bulungi bulamu n'ebintu bye yagenda okukola like goals zigenda mu zitowerera olw'ensonga awanka no bw'ajja ekyaddondo amanyi abaayo ne family kati kino kyakola agenda kubeera n'omukazi ali official ekyaddondo nti badde e Kampala tasaasanya ssente mbawala b'e Kampala naye ate bw'abeera ne ku kyeyo abeera n'omuntu ow'oku kyeyo amutambuliza ku kyeyo kyokka njala okubuulira kino kyekizibu ekitera okubeerawo olw'okuba akimanyi okola naye akola it is very common okuba nga akwagala at your expense on your expense ayinza okuteekamu buno obutandikirwako okusikiriza naye bwe mubala ne mutuuka bulungi okuba nga mukwataganye ng'asiba lwaki kati akimanyi nti wetaaga service nga bwe yeetaaga service yo mubimanyi ebyokubeera ku Bulaaya ogenda zungako n'oli ogende ku Nigeria ogende ku Mukongo ogende ku Muswidi ogende ku muki era ogamba nandyagadde ow'ekyaddondo munnange otukwa kakati olw'okuba nti abasajja si be bangi n'abakazi si be bangi nti ojja basanga nga mwena muli b'ekyaddondo kakati abafunyi abanga akulabanga gwateekeddwa kitwala nti ye mukisa after all bangi abayinza akisooka abasajja babbula kati ate muli ku Bulaaya ekyo n'akikwesanga advantage ng'akimanyi nti kuye kwogenda oggumira nkiruddeko ensonga zino bbiri nziruddeko kubanga ekiddako ekitundu bino nga tobitegedde biri tojja bitegeera natandise njogera ku mukazi eyekkiririzaamu omukazi ali confident ekyokubanga Guy akufunyisizza olubuto olina omwana we tekikufuula musibe mu relationship naye omwana si mpeta omwana yalibadde akolanga bonding ng'anyweza relationship naye already relationship kati olaba eri in balance eyuga Guy agenda kukomawo okuva ekyaddondo adde e Bulaaya akutuuze akumatize you know kati olaba ngenda mmala emyaka 3 nga sidda kyaddondo ebyo bakugamba kazi singa omukazi omuzaalamu omwana nga muli Bulaaya omwana oyo rights ominako rights bwe ziba benefits taata ne maama bazifunako tebyali mu plan kisingako okubeera single mother than okubeera omusibe mu relationship gy'olabirawo ddala nga red flags weziri eyo njala tuveeyo part 2 gye nkutwalamu part 3 ejabeera love lab part 2 natandise mbagamba omukazi eyekkiririzaamu nga gwenjogerako naye nkugamba nti omukazi eyekkiririzaamu aba n'amaanyi aba n'embavu ezikola okusalawo oba ezikola decision n'agiyimirirako eri abantu n'agamba oba nasazeewo bubi oba namuzeemu bubi oba ekituufu kiri nti ng'omuntu yakkuddeko waya newekanga ng'olina engeri gy'oyogeddemu
oba lusi ya busungu gikkirize nti no, you pissed me off and I ended up nga njogedde bwentyo. Yes, you're not happy about it, but you provoked me. Ye mukazi yekkiririzamu because you didn't just wake up in the morning and you said I don't like that. I am not a woman to just sit there. Oninyeko wakyogedde nga kisparkingiddwa ekigambo ekisoose. Apologize that yes, I know you felt bad about it, but I am telling you, you provoked me. Oye, sikugamba kulaba muntu mukamwa na kulengeza muntu. Naye nkugamba okubeera omukazi eyekkiririzaamu okumanya omuwendo gwo. Ekimu kyetugenda okusanga mu story ya sister ono, olinawo otuuka n'ogamba nti oba tamanyi muwendo gwe. Wali olabyeko omuwala ng'ayagala guy n'ogamba ono omuwala muloge. Tetubodde guy nti ye talina kwagalwa. Naye tukkiriza nti ayina b'alina okwagala, ayina b'alina okubeera nabo mu relationship. Njala mbabuulire, okusinziira ku status yo, okusinziira ku mbeera zo, okusinziira ku bulamu bwo, okusinziira ku kikula kyo, tulina omuntu gwe tugamba nti nkubuli ekyalikoze nnyo amakulu ng'oyagadde. Let me give you an example. Ekyomusajja okubeera nga yakoma mu pittu okuzuukuka n'agenda awassa mwannyoko owa PhD. Can you call that a safe relationship? Guy wa pittu awasiza omukazi wa PhD. Osobola okugamba nti oyo guy yateebye oba kapa egenda kukwatagana. Kikwetaagisa okulowooza n'okigatta. Osanze abantu nga beerippye kubanga okozeewo obusente wakoma mu pittu n'olwokuba oliraanye kampasi n'ogenda weerijja ku mwana w'abandi akola law. N'ogamba nti kubanga olina osuubudde ku mmwanyizo, olinayo bukasahala, waguleyo kasahala, ogenda n'osuubula emmwanyizo abakase n'ogenda ne bakuwa amajaago. Nolowooza nti kati ogenda, nolowooza nti it's just about okumutwala out, okumulaga nti omuwadde ez'enviiri and all that, nti olwo ojja kumusobola. Waliwo olwekiba nga kisukka ku kyo. Ne tutunuulira the difference of being in P2 and she's of yet is a PhD. Ng'ekyo nakyo tukitunulira nga kikulu. Bw'oba oli sister wange ng'oli mu kulaba sheeno, bw'oba oli brother ng'oli mu kulaba sheeno, njagala otunuulire obukulu obw'ebintu bye tutwalanga ebitono naye nga binene. Okubanga oliwa, njagala mbabuulire, njagala okuba akafaananyi ssanga lya mbogo. Lwaki njogera ku mwana w'abandi? Katwewulire ku story eno. Gye nzikiriza nti naawe ogenda kuba n'ebibuuzo nga bwe mbirina, kyokka ate tumale tuwe sister answers. Thank you so much for being part of this show. I'm so blessed. Kino nagwa ku page yo nali ku Facebook nenkugwako engeri yogamba oba mwanyinazo omulungi, something like that. Kino sana okiwulire. Then nenkuwa amaato gange nenkoza, then neva ku Facebook, then netandika okufolanga ku YouTube. Naye gena nogera ku nsobi nga nnyingi zetukoze mu butamanya, naye nga Mukama akongera omukisa ne mukyalawo, Mukama abakuume n'abaana bammwe abawe temusinga okwetaaga because mukutte ku mitima gyaffe. Nze nkola naawe emirimu because buli wenzukuka nga ntandika nga because nina Bluetooth kati nga esimu yange ngiteeka wali nga nkuwuliriza, era nsiimira ddala Mukama akongera omukisa. Story yange nalina abagayi babiri bena abaali bankwana, but my friend was like, no Daisy, oli muyaye. Naye ng'omuyaye nze gwe nali nsinga okwagala, nangamba nedda wano omusajja akwagala biki era ekyaddala gayi yali anjagala naye nze sandi simwagala, nze ogwasookera ddala just nali njagala nga yali andropingako nga nsavinga sente za transport. Namugamba nvugaako atakirinaako buzibu, yalina piki nga andropingako, then after ye bwa yafuna kirowoozo kirala, then ayagala mbeere mukyala we. Nali naakamala okusoma nga nina mobile money
gye nali nkolamu ate nga naye akola opposite nange. We started up a relationship mpola mpola naye omugayi yalina omukyala era nali nkimanyi n'aŋŋamba alina abaana 2 so we pushed on ne mu datinga kubanga nali sifunanko omusajja njagala ng'oli omusajja mbubira ng'omulaba yenna kati nga nze ndowooza kati nga mukono gwange aŋŋamba Daisy osande n'ogenda n'omusajja akola ki asinga okwagala nange nempuliriza kati mumbuulire kubanga ndikola njagala nkole decision esembayo Guy netushitambuza then nasaawo naŋŋamba vaayo wa mukwano gwo nkurentingire ekifo cause yali ng'ayagala okukyala ewange naye nga tabeera comfortable because my friend yali ng'abeerawo naŋŋamba okay tufune ewaffe nenjawukana ne mukwano gwange nange netandika okwepangisiza kati ng'ajjawo olwalumu ng'ajja ku makya nampiikinga nantwala ku mulimu olweggulo olumu nampa transport akomawo oba nandropinga kubanga naye yali akola ebiseera bya lweggulu naye nga tasulawo then natandika kugamba agala atandika kusula nange awo namugamba you know what abazadde bange sibeera na musajja abazadde bange tebakumanyi naye nga nali nkyalaba n'oli Guy kati olumu yankubira essimu nga ndi n'oyo Guy ne mulimba nti siri naye kati namulimba nina bakwano bange n'agenda navuga nansooka nga sinatuuka nali nakatuuka ewa mikwano gyange nga yatuuse Guy nankuolwe nemugamba nkuba otya biki nga ne bazadde bange tebakumanyi nemugamba genda ewange ogyeyo buli kimu ekikyo omuviire we are breaking up kati wagenda ewange nojjayo ebibye tebutezo no Guy nali mwagala nga nange omanyi I'm this person wemba nkwagala mbeera njagala oyambala ebyenjagala biki kale Guy yali tayambala bulungi nga Guy abeerawo najja n'essaati ng'erimu ekituli kyokka nga musajja mulungi bw'atyo engoye zambala tezitegereka then namukyusa mpolampola nga nze njagala addressinga bulungi abeere nga mpeesa ekitiibwa because nze nasoma ate ye teyasoma so I was just trying to put him on the level that I really want. Wenamugamba agende ewange aggyeyo ebintu bye zaalinga 6 gw'ekiro agenda n'abijjayo n'ateeka ku piki ye mbabitwala wuwe era ngulidde TV ne decoder endowooza ebyo byenzijukira TV ne decoder oba ne DVD n'abikwata n'abivuga n'abitwala kati aba bivuga tuka roundabout bayigize yekanyanya gye twali tubeera kati roundabout yekanyanya ne police n'emukwata kubanga obudde bwali wakiro ne bamugamba ebintu abibbi so yalina okuddamu ankubira enzije mu bailing out nengenda nempulira ennaku kati nemugamba kati nange nkuggyeko ebyange bembadde nkuwadde ate obagoba lwasaze ogende wange ebintu by'obijjeyo twawukane then nembailing out police ngemukutte ngemugamba bye ebintu nembanyonyola you just had a misunderstanding naeranga mumanyi police ye Uganda ekyetaanaawo akiri ku ttaka najja muzange netuddayo ewaka nemugamba tetusula nange twali tuddayo enkuba naye tukuba nemugamba tetosula nange n'atandika okukankana then nemugamba kale jangu nempulira ennaku that's how we got back together then nangamba I want to make it official biki nze naye bazadde bo then netugenda tutaba senga wange namukyalira then senga wange nawandikira dadi wange tino naku nga November 24 omwami agenda kujja akyale then yajja n'akyala then finding out Guy n'abaana abalala benali simanyi behind my back yangamba sina mwana mulenzi gwe njagala gunkola ki onzalira omwana omulenzi nina bawala bokka 2 then kati awo ntandise oyingira mu kika ndi mu kika then I got to know abaana 2 abawala abalala 2 but from the other 2 bemanyi mama waabwe abazaala then and buli omu alina maama we abaana abazaala ng'akyali muvubuka then finding out by the time he was dating me mukyala we yalinga lubuto n'azaala omwana omulenzi awo netandika obimanya akaana ke kajja ne kandabako ne kanyumiza emboozi no they had a misunderstanding at home then omukazi n'asulawo oyo omwana omuto omuwala olala n'agenda nabo so omwana ne bamundeetera njira nkola ki
mbeerako ko naye mwana nga muto omanyi namwagala sirina buzibu n'abaana kubanga najja nga nkimanyi kati awo haso y'obufumbo n'etandika todde mabega tegedde omusajja alina abaana abataano. I didn't tell my mom either mama wange before nga gayita nakyala mama yantuuza n'aŋŋamba mwana wange mbakuzizza mu bugubi naye kisaagala olabe ennaku tufunanga omusajja alina omukazi owulidde tiye mama nemugandidde mama omukazi yanooba n'empalappalanya because gayinjagala omanyi ffenna abakazi kye tuyina you want oyagala ofune respect gayazeewa mwakyadde aleese ebintu nze nasooka ne bakulu bange ati nga I have that feeling era wannange mbasaba ebyo ebintu byogamba okwanjula naye nga tomanyi kikyogenda in buli wootula n'olowooza how people came katogenda kuddamu oleeta otya omusajja ewaka omulala abantu bagenda kwogerako ki so ng'ekyo kyekintuuza ne ngamba kantuule gayi I lost my job banziba ku mobile money nesigala nga sina ssente then nentuula ewaka wano oba okola tosobola kumanya mpisa za bbaawo naye tuulako ewaka nabeera ne gaayi I don't think oba zaali mpisa mbi naye omukazi asomyeko omuntu abadde yeegulira deodorant abadde ayambala ku bugatto obulungi abadde asiba ku mubiri ennungi oba tokola otandika n'ofeedinga then I was so depressed nga mbeera mu nyumba yange nga sifuluma teebereza ennyumba tetwali tubeeramu ng'amazanyalaze emisana tegabeerako ng'obeera so depressed omusajja natandika obwenzi omukwata n'ono omukwata n'oli naye nga woyomba kubanga nze sozimu ndi mukambwe nga okyolya naye nga this person onyomba nga tuyomba netutuka n'exent erwana naye nemulumana nemuddawo kati ekisinze okunkola ki okwagala abantu bannyambeko gayi kale yali yekola obuntuntu atandise okumma ssente ez'okubeera ng'olabikako obulungi nga owunyako obulungi this person njagala owunya obulungi okwesiga ku kiziga ekikunyiriza naye nali natandika okwesiga na bebi njunya omukazi ate omanyi oli mukazi muddugavu nesiga bebi njunya wenna n'olyoka oddugala ennyo enviiri tazisibye ozibamu obuswayiri n'omugala bannange leero mpaayo 5,000 ngenda ebanaazeko mu nviiri era ng'obusente bwensunda ebbiri zensuula nga zalina okukwatako ne mugala nti gundi eyampoze neiba wange awo alyoka asobola ozikuwa ng'engamba neiba wange mubanje naye nga gwe tazikuwa this person oba kutwalako out owaba alina ssente you can't know and challenge gye nasinga osanga mu bufumbo nze bye nali njagala si bye yali ayagala bwe tutuka ku music ayagala zino nnyimba nga za remix oba obumanyi ennyimba z'omukyala ez'emasaka simanga maniyu I don't know oba mubimanyi ebyo simanga ebinyaanya ebyo webityo so ulira ebinyaanya nga mpulira obusungu nga mbeerawo nengamba nangulira gayi ennyimba zaateekamu ate ng'olutujja kuyomba kula music gwakola ki gwateekamu nga mpulira ebiyimba biri so bya mukyalo nnyo koko gulawo tosiba olugi Fredi muno nze mpita n'abawanuka gulawo banange it's very common ng'olina testi ndala ng'oli alina testi ndala don't judge oyinza okugamba muwala nga agyewulira omuwala yeetwala okuba owakabi no ojja kwekanga ng'oli wa country ng'omusajja waraga ennyumba nga yonna sawuti ebeera waggulu oli anyumirwa jazz bannange oli wa kadongo kamu nnyo oli wa bandi bannange akwata okuva ku onkubiranga ku ssimu nendaba kikyoli oli ng'obuyimba anyumirwa bulala cause on my eyes it's you my valentine bannange nga gaya yagamba ajjamu n'ogera uli nga asuddemu nkwagala mukyalo tokigeza okugaana sebbale nkwagala mukyalo abasajja muzaaleko ebweru engamba kikino naye kirala nali manyi gayi mukatoliki but finding out nga gayi ayambala sapule ate nga agenda ne wa pasita kakande
bananga nti abantu ba Pastor Kakande. Nze ntya omuntu asabire wa Pastor Kakande, and don't judge. Naliko mu studio, like music studio, ne wajjawo omuyimbi nga asabira wa Pastor Kakande, ne ngamba producer nti omanyi tusooke tukole kuona mu time yange. I was like, I can wait, basooke bakole ku oyo client oli ajja nangamba gwe sozi why, like time yiyo ate ogamba oli abatuula akole. Nemugamba nze ntya abantu be wa Kakande, I'm just not comfortable, mpulira ntidde ngamba oba lwe kiyinza obbaawo kyonna. It's normal. On top of that, agendako ne musabo, abeera n'obudagala, alina obuti, ebyo byonna nze nakula tewaffe tebiriyo nga mbitiira ddala kubanga ffe tuli balokole waffe. Nakula ndi mulokole so ng'ebyo byonna sibimanyi. Naye kati nali ngezaako okubuuza baganda be ne bagamba nagenze bino nga sibimanyi sibisobolerako ddala. Ne baŋŋamba takikola mu bubi, just yeetambulirako naye bannange. Nze nga mmanyi nti abantu bamwegatta ne musaba embeera ekyuka, naye nze nga mugamba ngenda kusaba, ngenda sula mu kusaba. Okusaba kwe agenda wa Kakande ate nga sibikkiririza musu. Era olina ekigambo olumu kyewagamba nti eddiini esobola okwawula abantu. Ekyo mazima nali siri comfortable nakyo. On top of that, ye muntu abeera ng'alina ssente tosobola kumanya nti alina ssente eva aba talina. Nowakutwala out ng'alina ssente twali tugendanga, nali namutwala by the way, nze ku ssente zange ne mutwala nko Acacia Mall. First time nga nkyakola kambazeeko kemabya nga mutwala ku Acacia Mall. Ye muntu ebyo byonna etabimanyi nti someone agendako mu kifo ekirungi si buli kaseera naye for some time ne muyigirizaayo. Kati nno mbagamba lunaku lumu mba ndi mu ssimu ye nga naye yatuteyo lunaku lumu nga tukola kye nga Sunday, kubanga nali njagala nnyo okugenda ku Sunday. Engeri gyensibwe waka wiiki namba naye nga ku Sunday njagala I want to freshen up my brain, olabe ku bintu ebipya, manyi obeere waka obwongo obwebaka. So nali ngenda n'emikwano gyange, njagala nnyo swimming, nengenda n'emikwano gyange ku swimming. Kati alina okumpikingaku naŋŋamba ajja kubanga ku Sunday regular twali tukkiriziganya nti tulina beera ffenna. Then naŋŋamba nga okukola then I'll pick you up nkutwale out. So yagenze ewa mukyala we n'amugjayo n'amutwala, omanyi okugayine n'atwala mukazi w'enzigi namuyigiriza. Abantu waliwo omukwano gange aŋŋamba nti Daisy nina erinnya lyange maze nenjogera, n'aŋŋamba nti naye gwe weekoza ekyekifo kikyo si kikyo. Era naye we namubuuza lwaki otute mukyala wo mu kifo kye nakutwala. Nalaba ebifaananyi nga mututteyo. Nze namuyigirizayo naye n'akwata mukyala we n'akola. Naye nempanga n'ekifo kyantama. Naye bannaye ne bwe mbanze wamma obusungu bunkwata, otwala otya omuntu gye nnakutwala? Like abantu abamu ne bannanga ate bamaalo banne bino binnyiiza kambeera eno mu kamooli nange leero, naye like lwaki otwalayo omuntu nga kuba nakutwalayo? Kyannuma kati nga mukubira simu mbuuza oliwa, so ali kupakuka aba dropping ku taxi nanga ajja akole ki antwale. So kate yaŋŋamba mazima ng'aŋŋamba nti ngenda twala mukyala wange out naye genda mbyo genda having a fun n'emikwano gyo, because yali taagala mbeere n'abantu ng'agamba banjayuusa simanga biki. Yalina eri ebbuba eringi ng'ayagala omugamba nti ngenze wano ye abajja kupiikingawo amakinga sure bw'obadde nabo oba okitegeera. Olunaku nantwala tetwagenda eyo, nantwala wali ewandegeyawo bayekyera enkoko. Nali sigirangako enkoko eyo nayo tewooma, ebeeranga nkoko enzungu baba babifubba bigira batya, ezo ezeewuuba ezo. Olunaku ne lugga olwo. Then finding out yatute bali out mu kifo kye bamutwala mukyannuma. Then Guy agula ebikopo ewaka, ng'ewaka wange tewaliwo bikopo. Nakugamba ebyo si bibyo, bitwala eri. Nemugamba naye kikyotegeeza wano wo waliwo ebikopo oba ekintu nekifa, gundi efudde takuwa ssente, omala mugamba nti gundi eyampoze ssente. Sova kyenzudde sister ono tali si muntu asobola okufumba ne mujja we, wamuwulira tasobola. Waliwo ebintu ng'omuntu tabisobola, naye eri abantu comfortable ng'asobola okufumba ne mujja we, baba nga basobola okukola n'omukwano ng'amuyita muto we. Mukulu wange bannange ndabira mukulu wange, greetings to my sister. Naye ng'ategeeza ani
mujjawe alina mbeeramu n'obusente bwange obwo osuula 2 buli kanaku neno ng'akuwa mmeka 7 6 nagamba gwe sobola kuwa mutwalo nga neerimba wa mutwalo ffe tuli 2 naye kankule nga buli kanaku ogula amanda nga buli kanaku ogula butto nga buli kanaku ogula ennyaanya kankubulire 7 ako olina okugulako amazzi nze nga nakula ngewaffe tetwalina bulungi ssente naye nga ebyo ebintu by'okwewuba ku dduuka bampeyo butto wa 2 bampeyo butto bannange keziba ennyaanya n'omugambo oyitaali karere gulayo ennyaanya zibeerewo gulayo butungulu bibeerewo tenza piki yange bajja gibba kwegamba nga yeyembeera kati lumu yandekako mu nnyumba twayumba nandekako mu nnyumba n'amala wiiki nga amanyi sikola nga amanyi sirina kyakulya namala wiiki nga takomyewo naye nga sola nakudda waffe nga sirina nabwe nembeera nga mu nnyumba nga nseeba njala ssente bwe nali nenawo ne bonna ne bunzigwako ng'onywayo kacaayi wenju nga nebanga olumu afumba naye nga okyanobaga nange sirina kyakulya kati olunaku olwo neŋŋamba nze omwana omuto kubanga by the way kyenera bagamba wena finding out nti alina abaana 5 alina n'omwana omulenzi ekyo kyankutula n'okuzaala neŋŋaana neŋŋaana wano sigenda kuzaalira. Girls, tuyikopi ojjukira bwe nagamba nti waliwo embeera gy'oyinza okulaba red flags nga zisusse nga kikwetaagisa okutuula mu lukiiko gwe batabbata oba gwe mutesi nennabaanawo ne mukola olukiiko olw'ababiri like emergency meeting noga nti bebi manji tubatukola soke twekunize teri kufuna lubuto nennabaana nekuwulira nebeera abeera muntu mulamu okay nebeera nabaana namwe nebunira neegaana okufuna olubuto olumu kyetagisa oba n'ogamba nti abange kansooke nkome ku ono nziramu neetegereza embeera nga red flags zisusse malako naye gwe n'oggula n'abaana naye nesiganga ngaleba ne ono naali ku ki kati nga nembeerawo nga ndowooza sooka kukola nengamba omusajja talina ssente ziri awo alina abaana 5 nange ngatteko owange nagamba ate kirungi ekyali kigenda okunkoza akajanja k'okuzaala mwana mulenzi omwana omulenzi akola ki amuyina neneesiba namala naye emyaka 2 kati estori gye mbanyumiza yonna eri mu myaka 2 gaayi nga nkolakola obuntuntu obutategeerekeka obwenzi bufuuse obwenzi kati ngenda okuwulira musimu ate agenda kwanjula mukazi we wane wange yekyanzi kwekukundeka naawe kubanga yesigudde agenda kwanjula wa mukyala we which was good nga yeyinza okunkwana alinga ngamba lawo nofuka mukyala wange ng'oli omukyala mmuleka nange abasajja bayinza otufera soja tasobola leka mukazi we nangamba ngamuleka nga ntandika obbeera naawe yanyumiza ebibuuzo bye bakunyumiza nkolawe bati engoye ebiki omukazi mukyafu ebyaddaala omukazi ali mukyafu omusajja ne muyonja nga bannange buli muntu yeegomba omwami wange nga mufaako mugulira engoye ennungi ebyo ebiseera byenkola ne wano enabisikola nga weŋŋamba nti kati nfunyewo kasente oba ngendako mu katale yali mwambazi wa t-shirts era nnyo bagaya bambala t-shirts ennungi nga mugulira waliwo second hands ennungi nga mmanyi ndi kulabirira mwami wange kati ebiseera we yandika mu nnyumba n'agenda nenkola ki neŋŋamba naye ki kyenkola wano nenjiya waliwo neiba wange yali yasenguka n'agenda naye nangamba nemukubira nemugana naye embeera nga sinonyi nanga dayize sooka ogyeno waliyo ddiiru wangamba olina passport lwaki togenda n'okola wano waliwo gaya noonya abaana abakola ki abagenda okukola maama awo nazibuka amaaso nenkwata passport yange negitwala ne bantambuza. Okimanyi bulungi my good sister nti omuntu osobola okubeera mu relationship oba mu mukwano oba mu bufumbo n'obeera ng'omusibe oluvannyuma lw'okuvvuunuka embeera bwetyo n'otandika okujjukira ebyo n'ogamba naye wali nali musiru naye nkola kino ng'olaba ate kakati olinga afunyewe out noga kale wano nandikoze bwe nti kale how I wish I did this how I wish wano saakola bwe nti naye nga ebbanga limaze okutambula nga bakuzoganyiza gwe kenyini otandika okuba ng'olina ebyokuddamu ku bintu ebyali bikusoomooza kyali kikutuseeko
nentandika ogoba ku byogenda ebweru era saabimugambako kubanga oli gaayi yali mulogo nawe naabimugamba ayinza okundoga kubanga nali ngobako ku bintu byange ebyokugenda e Canada nga tatanga mpadde ettaka olitunda ettaka nerigaana kubanga nali nabimugamba ate nga tanjagaliza. That's what I thought. Era njagala naye nga njagala mbeeraawo ewuwe mumbeera ki naye nga mubutuufu omwana munne yasoma nabula n'ekizigo kye yeesiiga nga tosobola kuddayo kusaba bantu nti bannange ndi bubi nembula n'engatto gye nnyambala ng'engatto zonna zaasibuka engoye zonna zaasibuka naye nga akola ssente n'aziteeka mu zzaala naye nga ewaka tasobola lekawo ssente naye ng'asobola oziteeka mu beetingi. Ate balina oyo waliwo omuntu yali ng'abaweereza message simanga katambulirawo simanga omusindika emitwalo 15 n'akuweereza emipiira abo nabo abakubirako essimu nembavuma nembagamba ono mumufudde ki mumusindikira ebyo message akatambulirawo tetulina nakituya nga mumusindika ate ng'ayagala zzaala nempulira nga bintamye nga ndaba nefudde ndi wansi nnyo like nefudde nembeera so depressed nembeera nga ndi ku level ya wansi omuntu asomyeko nasoma civil so kale owulira omwana yakola civil engineering oli wa degree guy wa P2 oh my god olukikolongiise naye nga n'emirimu ginoonya negikubula omusajja we namufuna nadda wansi ekifo ky'okugamba nti ofuna omusajja okulaakulana naye nze okulaakulana nanzira wansi mama wange n'atukesa n'aŋŋamba naye bannange guwabaaki process netuukeyo okujja awo nendyoka mugamba kati we nagenda ku training namulimba nti nyerayingirayo PDF twabadde tugenze ku training biki babadde tugenze kusoma nemulimba nti kati nali nga mugambanga nga mbuuza nga temugenda kiki nga tebannakuyita nemugamba batugamba jja tukubira amasimu okukola naye nga nze ngoba ebintu byankuba nga saagala kundoga nali mumanyi kubanga lumu nali neebase naye nga twafuna misunderstandings nga yeebaka wansi w'amagulu gange nga nze neebaka naye wansi side ne side buli omu nga tetusula nti ng'abafumbo sula eri naye naasula eri nendoota lumu ng'omusota gunnumya okugulu then brother wange najja n'agunzingulirako naye nga gumaze okunnuma omukugulu kati nze mukulowooza kwange nengamba ono ye musoto ono era saddamu munyumiza bintu byange nenninya nenzija nalinnya nenzija nabeera ng'ayogera bulungi nange kati olumala natandika osala communications nomukubira amasimu akugamba ate kati nasimanga ndi wa mukwano gwange ngenda osula kati ebyo nga sibitegeera nti ngaomukwata video omukubira video ng'akulaga ohulira abakazi owulira omukazi mu background aseka nanga ndi wa mukwano gwange biki ye nengamba oli wa mukazi wo oli wa mukwano gwo ojo genda osula saawa ya kafyu tekwate biki abeera awo n'akulimba nti ate bankutte nga ayagala ssente n'omuwa ssente kati olwama nempulira nga nkooye ebizibu bye nangamba ate kati olwama nangamba kati nina bempangisa nabo ennyumba engeri biki lockdown yatuyisa bubi. Omusajja omufumbo alina omukazi n'abaana 5 owulira ebiboozibozi kati otandise omuteeka mu ssente y'ekyeyo agenda okubuuza ku nebange nangamba talina lunaku lwataakola kanaku abadde agenda n'akola omuntu nanimba okutuukawo nangamba ate poliisi yamukutte nga nnoonyamu kasente naye nga naffe no gye tuli oba wakajja ekyeyo kiyinza okaaba buli lunaku eno gye tukola si mmere nze naddukako ewaka nentuka mukubo nengamba naye endaga omusana mungi nga abantu abakulaba mukubo bakuyitako obuyisi bikomera kati nga nentulawo ninga kati yono omuntu ansaba ssente ate nga nnimba nga nebyazinsabire tebiriimu tamanyi kyempitamu nenteeka mubeera nga ntandise omwesalako netubeera nga tetwogera kubanga nze nali mukubira oba n'okubira abantu nabagamba nange omugambi baddeko online kati natuuka ekiseera nenkoowa nengamba owange kammute Show Yaleero nabagambye nti eriyo omuntu omuwala ono webuuza kyeyagala ku gaayiwo owa booda kyenvudde nabagamba nti oli ayinza obanga anyumirwa booda omukubanga oli amuteeka ku piki n'amuvuga nagamba nemulaba bebi wange fe tulina piki ze sitambuza bigere banvuga ku piki
nga kiwuubiro oli kutambula omwana n'agamba baby fetuliko weebuuza omuwala owa degree ekyamukuba ku gaayi oli owa board owa P2 love si kumuta nti oba muveeko kati wenziza obuuliza amagezi bannange kati ate nina gaayi omulala twamitinga mumanyi nasoma naye yaliko boyfriend wange tuli mu ssomero naye we twafuluma mu ssomero we lost contact saddamu mufuna kati lunaku lumu ne musanga enambooli ne mujjako enamba ye naye n'atwala yange naye then I lost his number then namusanga ku Facebook naye njagala gulira mama wange kimuli musurprisinga then ngenda olaba nga gayi yakola ki nendaba nga gayi yayina eyo business atimba emikolo biki nemugamba can I get your contact njagala kunkolera kino nakino then ngawe tatandikira nanzijukiza ebyo byetwali tweyagala then nga womanyi nti nali nga nduzinze hope muli akola ebyamajaani mwange amukubira essimu n'amugamba ng'ennyumba we bagikwatiramu ebintu abigamba nazaalawo tenyumba bagikwatiramu ebintu mbadde mulwadde biki mbadde bombo na mukazi wange gye nadda kati mama wange n'angamba Daisy omusajja amukole ki mwesonyiwe omusajja alina ebizibu bingi tojja kukola kikumusobola naye nga yali kala ntegedde nga this person gwe tuyomba naye naddamu nemutegeregana nemutereera ate nekyakinera bidde bagamba nze ng'omuntu nina ensonyi nawe okiwulira this person nze nabeera ne gayi omwaka mulamba naye nga simanyi nawafaanana ng'ali bwereere nze nga nziyiriza kati nali mumanyiridde oba kitegeera nali mumanyiridde nga sikyamutya kati ekyo nayo challenge gye nina nti nziramu nti opening up eri omuntu omulala eyo challenge y'amaanyi simanyi oba aliwo omuntu ayinza okuntegeera naye nina challenge y'okweyambula munansonyi wekyogera bwe batyo naye okuddamu okubeera n'omuntu nga ndi free naye kubanga ono nali ndi free naye kati ebintu byankola simanyi oba akyanjagala naye owulira bannange kati sister bowadomu y'ekyeyo etandise okumwerabiza byonna lwaki yasalawa moving on kakati ekyeyo kino kyo kimusimbye oh gosh nali mutadde naye nzirawo nendowooza biki bye twayitamu nengamba maybe oba nyinza okuddayo ewaka nga yeesootinga oba n'atereera kati simanyi kati ate nina ono gaayi yaŋŋambanga wanjagala ennyo biki nange netandika okufalinga enough naye ekyamazima amatuufu toba ku kyeyo wetaaga omuntu akufaako gwokusobola okukubira essimu n'akuweereza tosobola kubira mama ono omugamba mbeera ki gy'oyitamu kubanga mama oba omuwa depression naye ate omuntu akwagala osobola okubimunnyonnyola n'akubeererawoko so kati ono guy this person abeera busy nnyo akubira ali ku mulimu nkale newaka twogera naye omuba mwakaogera essimu neevaako oba mwakaogera ate nagamba ngenda kwebaka ebyo bimenya omutima nempulira nga njagala mbeererewo nzekka njagala nembeerawo n'omuntu gwe nnumyako naye mu free time yange naye kuno gayi tekisoboka naye ate nga mpulira nga nafallinga in love naye kubanga si mufumbo. That's what he tells me, si mufumbo. Wakati wabeerawo olumu twogera n'olaba nga mbuliri alimu yekka nga tukoze video calls nakugamba nga wakulinze this person takusaba ssente tansabangako ku ssente naye ate ye ali stingy lumu nga emirundi ng'ebiri nga mugamba bambi nyamba ompeerezako ku airtime wano kubanga eno line yange nsobola ogikozesa nga eyegana nsobola ogikozesa nga nnako airtime nga wakasanvu oba mutwalo no beeping omuntu nakubira then you can have a long talk something like that. Nemugamba mpeereza omutwalo nangamba tayina yangamba kale ngenda kuwa nanimba ennaku 3 nga tampa mutwalo nengaye nenkireka then n'olulala nga nina
nga njagala kwogera n'obwana mami wange naye nga mami wange onalina mugampereza mutwalo kiri agenti nanga ngenda kuwa n'atampa ogulane ogwokusatu neza muli mugamba nga ndowooza oba kiki kati ogwokusatu neza muli mugamba nagamba sirina. Kati ekyowulira kiwulikika ng'ekintu ekitono naye ye kenyini yamuwadde erinnya erya stingi. Twabalirako ba stingi naye red flag era awulira nga temala oba tannaba kutegeera nti eyo nayo kaadi si nnungi kuzannya. Mutwalo gaye akola aba bize mutwalo as in 10,000 10k kyokka nga akola be bano abantu abatimba emikolo. I don't think emikolo gyalayisi ate alina na law firm gyakolamu during the weekdays then ku weekend angamba abeera mu mikolo. Balina emikolo biki eva abeera busy. That's what I would say. Naye olumu ogenda n'ogamba nti omuntu communication ye olumu abeera agezaako kubagumiikiriza nengamba maybe kubanga ajja woyomba naye wokaanakaanamu. Kati leero oyogedde ku kintu kya okuyombera attention. Tetulina okuyombera attention naye I feel like njagala sooka kakasa ddala njagala oba tanjagala. So simanyi kazima nsaba kunnyamba kansubire siro njogedde nnyo naye nadde njagala ebeere shoot. N'oli yali omwami wange mwesonyiwe oba nzireyo mbeere naye because nali mutegedde naye obuzibu twalina nti twabecominga finance nga ndaba tetulina ssente nga nsobola obbeera naye because I have the money awo nsobola obbeera naye wemba sirina ssente sisobola kukola ki kubeera naye kubanga tewali future naye nga nali nga ngezezzaako omutegeera naye antegedde. So oyo aho obuzibu we buli naye nga mama nga ngamba toddayo. So naye nnoba mami wange because ali single mother talina bugumiikiriza kubanga ye wagamba komawo okolayo oti vaayo. Naye nnoba she's a good parent. Awo mbeera challenged ningamba obufumbo bwabwe bugumiikiriza naye nga yaŋŋamba ekintu kino naŋŋamba Daisy omusajja alina omukazi ababiri. Bw'owulira story eno onyiiga n'owulira obusungu n'ate n'owa ekitiibwa mwannyinaze aze okwa story ye era nkuwa ekitiibwa. So we are not judging you naye oli mutunyiiza lwakuba of course we are not hating you, we love you actually so much naye of course byogera bwe biba bisesa tujja seka babinyiiza tujja kunyiiga kati omwala kikyayita love omwala wano waliwo love gya ali mukuwuliriza story waliwo love gy'olaba wano tojja mumusobola naye ng'ekyamazima omusajja w'omukazi ababiri si byangu wabeerawo ebbuba ly'amaanyi nnyo akola ebintu nga takugambe neyewola ssente n'asima nga amaliriza nnyumba nga gwe tobitegeddeeko ng'oli mu muzigo kati otulawo n'ogamba kati nze nkoze ntya. Nange family nsaba kunnyamba koze omugaye abeera nagamba njagala kuwasa biki make it official naye like I feel like tali opening up bulungi no bamusobola muteekako mu love lab oba no babiri banteekereko mu love lab manyi oba oli akyanjagala oba yanvaako oba no nanjagala oba tandiiko mwami sozi nja kusanyuka nnyo if people can advise me kubanga mami wange aŋŋamba omusajja alina ebizibu bingi mu college muveeko mwesonyiwa abaana bataano tojja basobola ate abaana bataano on top of that asigala akyakwana naye nze ndowooza gye muzezi abasajja somehow naye ng'ate ye muntu akwetondera n'afukamira ku mavivi ge nagamba nsonyiwa sijja kukiddamu kubanga nange sijjaga nti nina empisa nnungi nina empisa embi kubanga nze wenyiiga can tell you anything so yali yammanyiira empisa zange embi. Oh baby, she's honesty. Abalala tasobola kukkiriza nti naye alina obunafu naye wulira bwakkiriza wulira confession nti naye akkiriza nti alina empisa embi. Oh, I feel like crying. Sorry. Bambikkiriza nti naye alina empisa embi. So bad. Kati ndaba nga okufuna omuntu omulala okumanyira empisa zange embi it's very hard. Naye mama wange agamba omusajja muleke kale empisa zange embi ziri awo ate n'ekirala kale nga mpulira
obeera mulaavu nga gayi tosaana namusindikira akayimba ka luzungu. I can't text him in English. Tosaana mutext nga tamanyi kusoma. Kati ebyo byonna nga mbuulira simanyi oba ndi kumesinga app simanyi oba nze neefaako nzekka engeri gye mpuliramu. Kati nali mbeeranga naye nga ngamba one day I'll get a man that deserves me. Naye kati am challenged nti nali mbadde naye nali mumanyiridde naye obuzibu bwava nti financial support mazima ali teriiwo nga byambirigo ninga akanzije nkole neebereremu nga sinanoonyi nga mukama afanga alimpa omulimu gwe nasoma. Bwana nalina mukwano gwange ngamba nedda exoli ingini oyagala otya omusajja atunda empuuta nga nakyo kimbeerawo nekimbubbya omutwe. Wetedde nnyo wansi. Sweetheart, kituufu weteeka nnyo wansi. Weteeka nnyo wansi. Love lab ndooza tugenda gikola after here. Bannange nsaba kumpa ku magezi. I'll go through your comments. Neyanzizza okumpuliriza. Naye nga the only advice gye nnyinza okugezaako okugamba abawala, omusajja akugamba nti alina omukazi dduka kubanga muganda wange obeera n'omukazi omusajja akuleka mu nnyumba n'owulira ng'ofa ng'ali n'oli. So sigamba nti ojja tutuuka ekiseera okimanyire. It's not something easy kubanga gwe nga naawe omuntu oba nebbuwa. You find out oli amukoledde kino gwe nga teyakikoledde. Olwo ne luba lutalo temuba na mirembe. Era muba abasanyufu enkya temuba abasanyufu. So oba olina chance funa omusajja owuwo, start on with your own man. Don't date a man that has a wife and a family. That's what I would say. Ne waba akwagala atya kubanga nkubulire nga gayi akankwana yali ampa buli kimu yali ampa buli kimu naye akuteeke mu maka ge tomanya na musala gwafuna tojja nakumanya ki. So ojja fuuka garbage naye lwakuba nti obufumbo okuba buba bugumingiriza naguma nembeera nentandika ogimanyira nga sikyagirina buzibu naye era nga muba byakuyomba. Akuleka ewaka n'agenda n'amalayo olunaku lulamba nga takuweereza ssente zakufumba n'akomawo ate n'ayagala omukuliseeyo. Ne nali naguma omutima lwakomawo ne mmutunuulira kubanga nze nange nnina empisa embi, nze ndi lukyafu era nange yali nga mutulugunya. Naye kati okubeera nga mbeerawo nga byakkaana nga si ya mirembe. So I would advise anyone anaawulira eno story, omusajja alina omukazi n'akuyamba n'akugamba nti nina omukazi luka lwakuba nze mama wange saamuwuliriza naye kati era mama wange ngamba I still have a chance to get a better man. Nansanyuka nga munzizeemu oba ngende n'omupya naye n'omupya naye mpulira nga siri musanyufu. Ngezaako kugenda naye yangamba I'm trying days nkwagala biki naye time ba nkola naye ate ali stingy. I would not care about him being stingy because nange kati nkola nina ssente zange. Oba naye alowooza ndi muyaye simanyi kati ekyo kyekibeera kimuzaabuza. Nsozi nasanyuka ng'onzizeemu. Have you had someone's daughter? Have you? Sister alina ebibuuzo bingi. Tetugenda mujajinga ntumusalira musango. Ne tuyinza okwogerako ku bintu ebimu. Olina ebibuuzo gaayono ojjukira mu kayumba ke, ojjukira bw'omwapugradinga alese saati ey'ebituli, ogezezzaako okumugulira bu t-shirt obwakasanvu nga bw'obyogedde, ogezaako okuwapugradinga gayi. Naye nno njagala nkubuulireko abalala kye batajja kugamba. Waliwo ebintu ebyangu ng'omusajja abikola ku mukazi nga bizibu nga bikalubiriza ng'omukazi yabikola ku musajja. Eri abakazi abatonotono abafubye okubanga wa klasi ndala tugeze eri waggulu n'asenkana gaye wa klasi eya wansi n'agezaako okumuapugrading, okumulinyisa amadaala, okumuzimba. Gye bali abatonotono ababadde successful. Nenjala kubutegeeza
kibadde kya bbeeyi, kibadde costly, kibadde kizito nnyo, kyokka ate era baba batono. However, it is a bit common. Omusajja kankugereze, omukazi nga wa PhD n'asisinkana guy nga wa P2 wa P4, kiri very expensive, kirimu risks nyingi. Omukyalo ono okupgradinga astrate guy abeeko wamutuusa, chances are nti agenda kumala omutuusa watuuse guy agyewulire, awulire ng'ate ono si kadi ntuufu yakuzanyisa. So ng'ate ekyanjawulo olumu ku bakyala, omusajja agenda n'ajja omwana omuwala ekibuga oba eri ekyannamukaaka bijaba, n'ajja amuyingiza muyenga kololo, ntinda, bukoto, namugongo, n'amugezaako mu upgradinga, newankubadde nga bangi ate era bakuze basituseemuuko ne bafuuka bazibu, naye namba si nnene bw'ogeraageranya n'ey'abasajja. Kyengezaako okutegeeza kye kino. Much as you still feel like maybe you love that boda guy, yeah, nyinza okurespectinga your feelings. Kati twetaaga definition, twetaaga explanation okunnyonnyola ekigambo feelings. Sister, oba nkuyisa emirundi emeka? Owulira fabireyo kyeri mu kusikagana omugwa naawe, kabagamba like omuwala was like civil engineering. You've gone so low for a boda guy. Bannange ndabyeko aba boda nga wadde bavuga. The issue is not just being a boda guy. Nina guy gwenzukira yanvugako nga dokita, nkiddamu nga dokita. Nina guy omulala yanvugako ku boda nga enrolled nurse. Nina guy yanvugako ku boda nga wamaje, ate owamaje gwogamba nti nenga guno nagwo gusobola okubeera omulimu. However, I am even looking at the class of P2 to a civil engineering someone's daughter. That gap challenge eri ku bagayi bwe batyo, olumu ne boogezaako okumusoomooza oba okuleeta ekirowoozo kyo, atera okwagala okukissa lwa nsonga egi ogenda kugezaako okwagala kulaga nti gw'oli mugezi. So akigaane kubanga oba okitegedde kye ŋŋamba. Sister, tumuwa amagezi. Owulidde love story ye, tumuwa amagezi era tumuyambe. Katusabe tugende mu love lab. Kitaffe omulungi, abaana ab'obuwala banyigirizibwa mu birowoozo, mu mubiri, mu mitima gyabwe olw'omukwano ogw'ekicupuli gwe bawunzika nga bagugenzeemu. Yongera okuwa amagezi omuwala oyo, yongera okuwa amagezi omulenzi oyo ku ngeri ennungi gy'alina okweyisa mu relationship. Muwe eriiso eryokusatu ery'omwoyo mutukuvu okumulungamya n'okumukulembera mu kusalawo kw'abagenda okusalawo. Muwe obuvumu n'okwekkirizaamu nga muntu w'amaanyi, muntu wa njawulo gwe watonda mu kifaananyi kyo, nga wamuwa omukisa okubeera omuntu alina sense ey'omukaaga. Mujjukize okugikozesa, okugiactivatinga, okugianimutinga bwe banga eri mute, agikozese emugatteko. Tuwa obulamu obulungi ng'otusinkana oba ng'otusinkanya olunaku olw'enkya mu kuyiga nate mu bulungi obw'ekisa kya Kristo Yesu Mukama waffe butusabye, and we all say amen. Kakati njagala tusooke tukubire omulenzi wa sister gwe yabeera naye emyaka ebiri, katumukubire tulabe kyekiriyo. Hello. Wanji. Jebale kunyabo. Kale nawe jebale kusse. Kale nyabo. Mwami Busulu ali walako. Wanji. Mwami Busulu ali walako. Nabadde agirese waka. Okay. Taina ndala gyagenze nayo? Taina gyagenze nayo. Okay.
mugambe mbwani bw'anaaba akomyewo. Nja kuddamu mufune tofaayo. Kale ssebo. Kale. Kakati oluvannyuma lw'oyo muwulidde nga Guy yalese essimu waka maybe for different reasons oba maybe oba teyabadde na muliro and all that, naye ali eri bamubikka maama bamuwadde bitafutafu bya Easter weekend ne balance ne leftovers zonna. Guli eno mulinamu essuubi n'ebiringa ebyo. Let's try out the second guy B. Tulabe ye ali biki. Hey Jean. Hey. Good afternoon. Good afternoon. I was almost giving up. Hey. Sorry. My phone was telling it. Okay. Bade manyi wetu teko out. Anti byakwebereramu olumu. Yeah, Jean, you're talking to Moses. Yes. Do you have like 3 minutes of your time so that we can talk? Yeah. Okay, thank you. I was sent by someone to give Yak a call. Yes. This person, young ambient, as soon as you call Jean and he picks his phone, tell him that Yes. let me hope the message is loud and clear. Yes. Eh? Yes. You sound like Omutima gwa Kaluba. Save. Yes. Omutima gwa Kaluba. Just like I told you in the first place, I am just a messenger. Who do you think is the sender, Jean? La 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 la. There's a song la da la da la da la da. Jean. Yes, I'm getting it. Who do you think is the sender? I am just a messenger. I have nothing I want to say. Sorry? I have nothing I want to say. You have nothing you're going to say? Yes. Really? Luachi. Luachi? Jean. Yes. Chikuteeka mu mbeera y'omuwala okubuusabuusa paka lasti. Singa if I was checking nga nkuteeka mu laboratory ya lave nga nkebera ndawo ba Jean talina covid owa lave. Ntandise okulaba symptoms omuli okwetyamula, omuli south throat. Kino kitegeeza ki eri omuwala olowooza bw'awulira bino? You don't care, mutima gwa Kaluba? Jean? You don't care? Mutima gya Kaluba. Naye kakati omuntu gw'okakasa nti omwagala ebiriyo ebimenya amateeka? Nti omuntu bw'obanga omuntu omugamba nti omwagala, bw'otuuka mu state y'okuba nti tosobola na kwogera linnya lye, tolaba nga kimuleetera okwesika? I don't go public, man. You don't go public. Are you going to love her silently, Pakalasi? But of course she brought it here nga ayagala owulira oba ddala Gina alina confidence mu ye. Mani ebyo byogerwa bagayi nga tanasalawo. Aba tanasalawo actually tabashiwa gamba oba ani akati ani yo aba ankubidde kati ngenda kugenda njogere Jessica ng'omuntu akubidde ye Jacinta. So you call it teasing when I came direct to you? You call it teasing when even I'm not going to call you back.
because she has Okay. receiving Jin, testimony. Jin, Yes. thank you for your time, brother. Okay, you're welcome. Yoyo omuntu gwe twesiga nno gwe tulinamu essuubi sozi ogugwo ogukoze ndooza kati ne bwotema